Agusto w'omwaka guno enjega yagwira abantu b'omu Kiteezi kasasiro bwe yayugulukuka n'aziika ennyumba eziwerako n'abantu abasoba mu 3 ezaabwe zaavuunikwa. Bakaawonawo omuli ne bannannyini nju ezaaziikibwa ebisaaniiko bamaze ebbanga nga mu weema muno mwe beegeka oluba n'abaana baabwe. Olwaleero minisita w'ebibamba Lilian Abel atuuse e Kiteezi n'abakwasa ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Wano waakabatemedde nti enkambi eggaddwa era n'abalagira okujaamuka bunnambiro bugenda okuvaako eddiba olw'enkya nga mpaawo omuntu yenna alabwako. Nga twasikiriziganya luli nti kampu tugenda gigalawo. Sagala kulabayo omuntu nga omu asigaddeyo mu kampu. Kampu tugenda kugalawo. Era b'osigaddeyo wano mu kampu DPC ajja kunoonya. Mu kaseera mpaawe kaaga abamu batandise okusibamu ebyabwe okunoonya gye badda. Wabula bo balandiroodi bakutte wansi ne waggulu nga beebuuza obanga ddala banaaliyirirwa olukiiko olubadde olw'emirembe ate ne lutabuka. Kati twebuuza ffe abamayumba agaabuutikibwa ne tractor ge yamenya tugenda kuba tusinziiranga. Landlords nze kanisa aliwo amazzi ne gagisuula tetulina tusabira kati tupangisa mu bantu be mwawadde rent ffe tetulowoozeebwako tulinga ffe abatafuna na bizibu. Abakuuma ddembe babaddewo bulindaala okuzza embeera mu nteeko. Minisita Bell abawooyawooyezza ng'agamba nti bajja kubaliyirira mu kaseera akatuufu. Njagala balandlodi bokka basigale wano. Kugamba nti kati mugende ebyammwe tubimaze. Nedda. Tetusobola kukola like that. Era bamweyagala tusobola constituting a committee. Wano nga balandlords. Gavumenti era egamba nti yakulonda olunaku lw'okusabira emyoyo gy'abo bonna abaziikibwa kasasiro nga ne gye buli eno tebannalabwako. Tujja kulonda lunaku lumu gye tuyita buli muntu tubeereyo wano era tusabire abantu baffe. Entate yagwa mu kifo kino mu Agusto yaviirako Nankulu wa Kampala Dorothy Kisaka n'omumyuka we David Luyimbaazi okukwatibwa ku nkoona. Sabbiiti ewedde ekifo kino kyakwasibwa musigansimbi omunaggana anaayongera omutindo ku kasasiro ng'amukolamu ebintu eby'enjawulo ng'amasannyalaze. Jamila Mulindwa Nwaha, NBS Amasengeje.